Wabungerede nga Chosenbek bamuyisizaamu eggaali abaana ku mutimbagano tebasaaga bano basabula. Wabungerede nga maziga meerere eri Jaria Walda bambi taata we afudde kitalo. Ene Newspark channel twagalokanirizaako mu kanyumiro kaffe aka Wabungerede tuba tukuwa amawulire nga we gabadde mu lunaku wano ku Newspark channel. Kati lwaki oba tosubscribinga leka obakabwawo mu comment section ate era munnange osobole n'okuba nti nonyiga akade ka notification. Tutandikidde wa Chosenbek Wabungerede nga Chosenbek bakyagenda maaso n'okumuyisaamu eggaali nga Chosenbek bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamusabula. Nsonga ki emusabuza? Chosenbek ng'agenda ateekayo akatambi kano nga kalaga nti ali lubuto. Abaana munnange simanyi busungu gye babujje ku mutimbagano ne batandika okubeera nga bamusabula. Ne batandika okubeera nga bamugamba bannange gwozaala biki? Nono babuuza Chosenbek. Ne wabaawo abalala abamugamba bannange nabaanayo nga yakisa byonna nno nga bambi babigamba Chosenbek. Ne bannange abantu obusungu simanyi gye babujja. Oli waaba ali mu kwezaalira baana be nga takusabye buyambi naye n'otandika okuvaayo n'obeera nga munnange ate gwe alina okumuwa amateeka ku baana bameka b'alina okuzaala naddirwa alina okubazaala. Ab'omutimbagano tuba tetuyiseewo nnyo. Ka vidiyo nno keeko mukwano ke tuli mu kukulaga ng'akaleese obuzibu era nga bakyagenda maaso n'okuba nti no basabula Chosenbek. Basabula omuntu gwe bamanyi nti no yakava mu bizibu by'omwana we nga mulwadde. Okitegeera nno basabula omuntu gwe bamanyi nti no ensonga ze ne bbaawe oba n'eyali muganzi we obeera ne muganzi we munnange tezinaba kuba nti nate ziterera naye era tebamutaliza bamusabudde nga tuli mu kuba nti nate tukulaga screenshots ezo nga osobola okuba nti no oziyitaayitamu n'obeera ng'olaba bannanga abantu ku mutimbagano buli omu aba n'obusungu bwe. Simanyi busungu gye mu bujje kuba nti nate musabula Chosenbek. Nze mama wange bamugoba mu nnyumba gyakoleredde okuva yasangawo akazigo kamu nazino nyina z'abapangisa zino ne zeetoola ne tubeera emabega mu kikomera emabega yana kati nga bwala kino kikomera nga gonna maduuka ne bamugoba n'avaawo zero n'ebyo bikola mu Amerika. My dad. Nsongera plane. My dad. Nakera ku makya. Bye yakolerera byonna. Mukoze ne mukazi wo muzimbi amayumba mukoze wewe. Nokera ku makya n'ogamba omukazi. Fuluma. Wabungerede mu ggwanga lya Uganda nga maziga meerere kitalo nnyo kitalo ddala ewa Jaria Walda munnange si birungi taata waabwe avudde mu bulamu bw'ensi eno bambi taata waabwe yafudde. Twagala tubeere nga tukuwa aka video yoyo nno abadde taata waabwe bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno era abadde ayitibwa Mulangira Golooba abasiga muyinza okuba nga mumumanyi. Munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala era nga munnange maziga meerere. Tuteeka obubaka obw'okuba nti no tusaasira Jaria Walda nkw'ossa n'ab'eŋŋanda ze olw'okuviibwako ate taata waabwe. Wabula waliwo ate ye mu baganda ba Jaria Walda bambi atalekeddwa kyekimu wadde nga bonna balumiddwa naye ate ono bambi ye alabika yasinze okulumwa oyo gwe tuli mu kukulagaawo. Munnange waliwo ka vidiyo ke yateekayo ng'agamba nti amiisinga taata we era nga yakateeka ku TikTok account ye okitegeera n'omukwano era bangi mu comment section ne balyoka bavaayo ne balyoka bamugamba taata we ali wala nnyo tosobola genda kumulaba lwaki taata wo munnange tomulambula oba tomulaga omukwano ng'akyali mulamu. Byonna byali mu comment section naye kirabika yabadde asinga okwagala taata we naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Twagala okuba nti nate tusaba Mukama Katonda abeere nga abagumya. Wabungerede mu ggwanga lya Uganda ng'ensonga za Honorable Joel Ssenyonyi munnange zikyalanda era obujulizi n'okumulumiriza kukyagendera ddala mu maaso. Ono nno kigambibwa mbu alina ssente ze yezza mbu yalya enguzi. Dini Lubowa. Just boy be careful on this. Dini Lubowa agenda kutwala Joel Ssenyonyi mpaka Luzira.
otegeeza ngambi Dini Lubowa agenda kusiba Ssenyonyi. Kati gwe kankiddemu ndowooza totegedde. Dini Lubowa ku Uganda nga weetambula eweeyibaala nga Ssenyonyi bamuyingiza luzira. Ngenda kuwa scenario Ssenyonyi yabba nedda. Naye ku pressure Museveni gy'aliko anoonyayo ekintu ekisobola okubikka ebintu ng'ebyo bisatu. Wano bali mu kuwandiisa Abanyarwanda ku kalulu kagenda kujja. That's 1. 2 baagala kujjawo bino bazungu focus gye baliko ku corruption. 3 Buganda chapter. Abana nga 23 bagenda. Joel Ssenyonyi ng'abadde bamudiscussingako mu parliament ya UK. Museveni ekyo tasobola kikubinkiriza. Museveni omuntu gw'ayagala okuba discuss mu parliament ya UK nga bitegereka ye mutabani we mukyala we oba ye. Joel Ssenyonyi Dini Lubowa agenda mutwala eruzira. Ekimukubya ki Museveni tasobola kukkiriza Bobi Wine kuzimba gundi Joel Ssenyonyi. Ekyo tekisoboka kubanga Joel Ssenyonyi ayogera ennimi 3. Ensonga za Suna Beni nazo tezinnaba kuba nti nate ziggwa era munnange bakazi bajja bakyagenda mu maaso n'okuba nti no beesombola batage onagenda kusiba faamu ngenda kusiba faamu ey'abakazi nteekeko ne sengenge Suna Beni ye wa kusiba faamu kubanga bakazi bajja oba bajja bannambwe ayo bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bavaayo waliwo avuddeyo era n'abeera nti no awanda omuliro. Demo sayo ngo yankubira simu ndozo bazalinga saa 7 oba 8 gwa kiro balinga basezi batambula kiro yene ne mwanyina. Nanti tayagala mbu abantu bamulabe. Yene mwanyina nankubira simu mbu tuli wano ku dwairo mbu tubadde tuzze kulaba. Kati begange nangamba tebatuuka wano. Tebageza ne batuuka wano kati ne mugamba obudde bugenze eddwaliro tebakyakiriza ki bantu bagenyi nembagoba bwentyo naye oba hospital bills meanwhile I have those receipts everything that yasasula yadde nusu 10. Unfortunately after ndoza zalina kunyawo basa tata wange nafa nga maze okuzaala wayisewe zalina kunya. Sorry. Kati nga womanyi omuzadde gwokuze naye nze nkuze ne taata wange mama wange saamulaba. Kati nengenda mweyo that state of oyina abaana abato 2 ofiiriddwa taatawo ne shutting down completely kati nga soogera naye. Netubeerawo nenzije waka jukena tango ready naye yalina abaana gwe mukulu. You have to show your siblings oli strong you here olina kawere in a situation join even ne taata abaana bo temwogera gwe it was hell on earth. Bwete batambudde obadde mulabi mulungi weewale kwekubira ku Newspark channel subscribinga likinga atereka obaka bwawo mu comment section akono ke kabadde akanyumiro kaffe aka webuwungeredde tuba tukuwa amawulire agabadde mu lunaku akadde kano beera bulungi weeraba.